kati kwoyogera otya era owaliriza otya omwami w'okuzimbira nawe bafuna sente kyova abawankawanka ne bagenda ne baziguliramu abakazi abalala amayumba kubanga gwe gwaziteresa ozirya n'ozimalawo gwe gwaziteresa kimu kyokka ky'osobola omukolera kuzikuŋŋaanya osasulako TV naye toyinza kugamba kyoba banniba bange abanneetoolodde bonna mu kikomera kambooleza engoye mbajjeko omutwalo guneeno ffe yonna gye bisembera oba onyirira oba oli waaki tukwetaagako ki sente gwagenda okukyusa obulamu bw'oddala ng'oli muvubuka oli waneeno otudde ng'obadde wano ng'okabirira mukama sikusuubira lunaku lwanca kukeera mu sports betting ng'oddayo ku betinga kuba n'ogwo omulimu gwa mulala era yaguteekawo naye ayagala ki sente kakati bw'abanga yaguteekawo ayagala sente gwejjawo obukakafu nti ku 10 lwompadde nze wona asiba n'oteekako obukadde 10 ngenda kukeera ku makya mbukuwa obuwangule ojjawo obukakafu obulamu obulimu Katonda ekisookera ddala si bwa kubeetinga gw'oluganda ali eyampuliriza obulamu obulimu Katonda bulimu okukola kubanga yakulayirira kuwa mukisa mirimu gya mikono gyo so si mirimu gya mikono gy'abalala gwe gyogendamu oyinza okuba ng'onoonyeza omulimu gukyakubuze naye okoze bye byetaagisa gwe okufuna omulimu ogwo gw'oyagala okutuukako bangi olufuna emirimu okola omwezi gumu ne bakugoba kubanga olunaku lwe wasooka okujja ku mulimu wajja n'obwetowaze obw'enjawulo ennyo wabula we watuuka mu nnaku ziri eri n'omanyirira mukamaawo ate n'otandika okukola ebintu byennyini ebyakugobya ku mulimu omulala kati osuubidde otya mukama we okukuleka ku mulimu ogwo gw'okyalina enkulaakulana y'emu gye weetaaga abangi abasinga kumu obungi mufuna emirimu kino nkyogera naddala ku bakozi abafunira ddala omusaala ofuna omulimu gwa mitwalo katugeze 3 naye ekyamazima nga weegomba Ivani mu nnyumba gy'apangisa gy'asulamu Ivani tumanyi nnyingizaayi oluusi ayingiza okusukka kuggwe olw'okuba mwenna mukola omulimu gw'ogumu oyagala ovuga emmotoka gy'avuga oyagala osule mu nnyumba gy'asulamu kyova olabanga mumalidde obulamu bwammwe bungi nga buli mu looni mufuuka baddu baabo ababawola so nga kyandibadde kirungi gwe omuntu n'osooka otunuulira ebyetaago byo by'olina nga tonnaba kuyingizaawo byetaago by'abalala tonnaba kufuna mmere gy'olya tonnaba kwambala bulungi ku musaala gwo ne ssenyiga akyakulemeddeko oganye omwejjanjaba oluusi ne renti w'ennyumba akulemye okusasula naye ng'ekikuleetera ebyo byonna yensaasaanyayo gwe gy'oyitirizza ekyo tekigenda kukola gw'oluganda ali eyampuliriza tugenda kudda wano eno nga 31 omwaka guno eno bw'oba tokyusizza ng'okyalinga bw'oli ne bw'onaakabirira Mukama Katonda naye nga tomaze kutereeza ku ndowoozayo ye bw'aba akutereddewo amakubo 2 n'akuterawo ery'obugagga n'ery'obwavu gwe n'olondako lya bwavu nkulayirira ogenda kusigala nga bw'oli waliwo endowooza ennaku zino eri mu bavubuka eriwo ey'ebyobufuzi birina okubaawo tetubiganye naye ate gy'okoma okubiyingiza mu bulamu bwe gye bikoma okusiba ggwe obulamu bwo abalala abakukozesa bakweyambisa b'okubaako ebifo bye batuukamu wabula ekyebuuzibwa kye wandyebuuzizza obanga omaketinga kibiina ki ekyo ekikumalira ebiseera mu kifo ky'okubiwa emirimu gy'okola wandibadde weebuuza nti bonna abalwana mu nsiko eruweero ye basinga okuba obulungi muliko ebirooto byabo lwakuba olunyiriri ndwerabidde naye nga lugamba nti buli agoberera abo abaliko ebyabwe bye baggusa alizikirira ku lulwe kati gwali wana mpuliriza sikusuubira kubeera mu bantu ng'abo
nkusuubira okukyusa obulamu, nkusuubira okukyusa endowooza, kuba obulamu butandikira mu ndowooza. N'abasajja bangi nnyo nga bwe wafunamuko ku ssente, mukyala wo n'osalawo okumuvaako n'ogenda ng'ozaala buli wamu w'oyagadde kubanga ssente weeziri, n'ogaziya fayiro. Naye ate buli lunaku okeera mu kyaki okwegayira Mukama Katonda akuwa omukisa. Ekyamazima kiri nti ojja kulwawo ng'ogamba nti Mukama takola, kubanga ng'ogaziya nnyo ensaasaanya ate ng'ennyingi zaayo togyongerako. Osobola otya okukyusa obulamu? Osobola otya okukyusa obulamu nga tolina kibala? Osobola otya okukyusa obulamu nga tokebedde mu bantu b'olina? Abantu b'olina be bakusibye gwe mu bwavu, be bakusibye okweyongera mu maaso, be bakusibye okuseeseetuka okuvako mu kifo ky'olimu okutuukako ewantu ewalala. Naawe kennyini weekebera olabe ddala ddala emikwano gyo gyonna gy'olowooza nti gy'olina amazima ga Katonda, musisinkana lwa bizibu. Naye nga mu byenfuna temweyamba. Kati onajjawo otya enjogera egamba nti emitwe ebiri gisinga okumu, nga emitwe gyammwe gyombi nga mugigasse tegisobola kutuuka ku muntu omu. Ng'emitwe gyammwe mugigasse tegisobola kutuuka ku muntu omu. Ogenda kukyusa otya obulamu? Bw'otakyusa ndowooza, omusajja agenda kukulekawo oba oyagala oba toyagala. Kubanga ne bw'anaafuna essente naye nga gwe kwazikolerera okanya okukyuka mu ndaba ye ey'ebintu, agenda kunoonyayo abo abaasomako oba abategeera, kubanga ffenna ensi tunoonya kutegeera. Kati agenda kunoonyayo abategeera wagenda okuteeka mu ssente ezo z'oli mu mukuŋŋaanyizaako. Abalala mujja kuŋŋaanya essente z'embaga banyulemu bajja bammwe lwa ntegeera yammwe. N'abalala ekibalemesezza obbaga tempeta mu kyaki kubanga omusajja yakulabanga entegeerayo nnafu. N'agamba kati biki bye neesigisa ono okumugattira mu by'obugagga byange? Bw'oba tokyusizza tajja kukugatta, tolina kyogenda kukyusa mu bulamu bwo. Ne bw'onaaba muwombwefu otya naye ng'omusajja muli awulira omumenya. N'abasajja bamenya abakazi, yes. Era naawe nkimanyi ojja kumulekawo kubanga n'omusajja gw'olina endowooza ki? Nga naye endowooza nfu. Mpulirayo mu mulembe guno nti abakazi muwasiza ddala abasajja kati. Naye kansubire nti wano tebaliiwo abasajja abawasibwa. Kubanga Katonda yakutonda n'obuyinza bwonna okufuga buli ekiri ku nsi. Kati okeera otya okwefunyira mu muzigo gw'omukazi? Era tubadde wano nga tusaba naye nga gwe muli ssaala ye eriki? Azimbe ennyumba ntwalemu. Essaala ye eriki? Omukyala waafuna essente akulekere kuziwera? Bw'abanga omwaka gw'olimu gwa 2020 nsaba okyuse endaba ye ey'ebintu. Engeri gy'omalamu ebiseera byo esobola okutulaga olugendo lwe gy'olaga, eyiza lwa bugagga oba lwa bwavu. Esobola okutulaga ebiseera byo oba weetegekera magombe oba ggulu. Esobola okutulaga ebiseera byo byonna bitandikira mu ndowooza. Saagala kuwangaalira ku kyalo kye nazaalibwako, n'enkikulirako, n'enkisomerako, n'enkiwasizaako ate n'enkifiirako.
ekyalo osobola kibeerako bwotyo naye ng'oli mututumufu kubanga abantu bonna beweegomba baaliko nga ggwe. Nze nasikanga capati wali wa Antony nga nvuga ekikomanda wawali kalina naye kati sikyalaba capati ze nasiikangawo mpitawo nvuga mmotoka naye kiba mu kukyusa ndabayo ya bintu kubanga Mukama Katonda y'oli naye obudde bwonna naye gwe gwali naye endowooza gy'olina nfu nnyo etasobola kukuseetula wadde ekigere. Ebiseera byo bimalawa oyagala okuba omulungi naye ate osiba mu ludo. Abalala bazanya obuzannyo okuwangula essente nga gwe mulimu ssebo gwakola gwesiba mu ludo. Nabagamba enjawulo eyawula omugagga n'omwavu nti abaavu bangi obwavu bubaluma naye bakufu mu mutima bamativu tebubakosa. Iye gwe kiki ekikukeeza ng'olina lulimbi lwoba olima oba otunda amagi ne gagwamu ku ssaawa nnya ez'okumakya n'otuula ate n'okomawo ng'o olwojjuza nnyo oba abalya baweddeyo ng'ate baba zirina bakola okuva ku makya ssaawa 10 tugenda kupaana nga bo baatambudde edda bagenze mu mirimu ewaka bayingira 6 ng'omwavu nga naawe okyasula Walandi Road oyingira essaawa 12 ez'akawungeezi ewaka ovaawo ssaawa 4 nkyukakyuka ki eri awo. Mazima gali nti Katonda atugamba mu lubereberye essula esooka olunyiriri olwa 28 okubala ebibala naye ebibala byaffe bye twetegekedde bye tugenda okukungula awatali kukyusa mu ndabayo ya bintu tewali kukungula bugagga, awatali kukyusa mu ndabayo ya bintu tewali kukungula bulamu butaggwaawo, awatali kukyusa mu ndabayo ey'ebintu tewali kusenguka mu mizigo. Ogende mu Bwalandi Road oyinza okukoma mu kusenguka mu muzigo ng'odda mu muzigo, okusenguka mu muzigo ng'odda mu muzigo, okusinga okusenguka mu kuva mu bupangisa okudda mu Bwalandi Road. Ebigambo bingi kale naye nga kyetwagala ffe ng'abakyusa endowoozayo twagala buli muntu okubaako naawe waatandikira kubanga wonna wonna awakuliraanye wajjudde mirimu nga tonajja wange kunsaba mulimu naye naawe gwagamba nti oba obuyigirize bwe tebukusobozesa kujja wange ku kampuni kukolayo naawe gwe kennyini wooli wennyini wajjudde mirimu, wooli wennyini waliwo abeetaaga obbooleeza engoye, wooli wennyini abamu muli wano naye ng'olina n'ekibira ekikuliraanye ng'ate amasomero mangi geetaaga enku kwe gafumbira ne banneighbour abakuliraanye ng'olina n'ettaka oba ebiswa mu kibanja kya jjajjaawo ebyasigala eyo ng'osobola naawe obikubamu amataffaali. Tunoonya awantu w'ositukira naawe osobola okweyongerayo mu maaso. Tunoonya awantu w'osobola okuwanikira omukono ogamba abalala nti munnyambe naye ng'omaze okuteekayo ekigere w'osinziirira. Nze mbaagaliza omwaka ogujjudde ebirungi, tujja kwongera okwogera ebigambo ebisinga wano obungi. Amanya gange nze Luze Ivan nsinzira ku Balloon Power Center ne mukyusa endowoozayo. Jangu ogule solar, jangu ogule generators, jangu ogule solar battery, jangu ogule machine ezisaawa omuddo. Nawe omuzadde ali eyo ng'omwana omwagaliza mugulire akamashini kano tekaweza $40 naye omwana esente zanyuka nazo zisinga n'aba boda boda oba mubalabe eyo simanyi. Mbagaliza ekiro ekirungi, mbagaliza omwaka ogujjudde ebibala ebyessanyu. Mbeere bulungi. Tata Musumba mwebale nnyo obudde bwammwe bwe mumpadde ku lunaku lwa leero.